Alright, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonaje musinzira okuba nti mutulaba. We are live in ETV Uganda studios. Tuli wano tusinzira Makindye okuba nti tubaweereza. Olunaku lwa leero tusiibye ne Eddie Kenzo abadde ne press conference ku katikati nga atwanjulira obanga ayanjula concert ye. Neo mulundi gutegenda kubera concert, everything changed nga egenda kubera festival, Eddie Kenzo Fest 2020 nga egenda kubera Kololo Airstrip enaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokusatu, that is March. Bingi byalambuludde ebigenda okubeerawo. It is the first of its kind festival in Uganda kuba egenda kutandika ku makya sawa 2 emiryango gigenda kubanga giguddewo. Bagambye wagenda kubeerawo ennyonyi 2 ezigenda okutambuza abantu. Something unique about it. Abantu bagenda kuwangula ebirabo bingi. Mu press conference eno omutegesi ye Luba Events era Luba Events ategezeza nti Kenzo yandikozesa olunaku luno okwanjulira ensi omukyala gwagenda okubanga awasa oba agenda okubanga adda mu bigere by'omukyala yamuvaako eyagenda mu maaso n'afuna omusajja omulala muyimbi munne Rema Namakula. Eddie Kenzo agambye nti akuze ebifo ebirala byonna tewakyali kifo kisobola ku accommodatinga brand ya Eddie Kenzo nga ensonga lwaki ekintu kino bakitutte ku Kololo Airstrip. Kenzo abuuziddwa lwaki Kololo Airstrip era wano munnamawulire omu wamubuuzizza oba konsati okugenda Kololo teri mu byabufuzi kubanga gye bizze biva nga buli ategeka ekivuba e Kololo abeera alina oludda lwawagira katugambe olwa NRM kubanga ye government yali mu buyinza era n'ekisaawe ky'Ekololo yekivunaanyizibwako. Eddie Kenzo n'agamba nti neyeewozaako n'agamba nti ye politics yamulema yamuvaamu yagezaako okumubeeramu n'alaba gye yali amutwala n'asalawo ayimbire bantu be abakube muziki n'agamba nti ye ekisaawe ky'Ekololo omukulu we yakwasaganyiza ekivulu kino owa Luba Events yakisasudde era mu kukisasula ne risiti n'agamba asobola ozitulaga n'agamba nti ye talina ludda lwawagira era konsati ye si ya byabufuzi wabula agenda kubanga akola bukozi concert kusanyusa Bannayuganda. Wano Eddie Kenzo wasinzidde n'ategeeza nti agenda kuba nga aleeta abayimbi bangi okuva mu Africa ab'amaanyi bangi bakwano be n'atugamba nti mu maaso awo agenda kubanga atulambulira era ng'akola adverts oba posters nezi nga bw'omanyi omuntu akuwa mention n'agamba well this is so and so ngenda kubeerawo ku Eddie Kenzo Fest. So agambye mikwano gye ba Diamond Platinum, Flavor, ba Scams n'abayimbi abalala bangi mu Africa okitegeera n'agamba nti ye atambuddeko mu nsi endala nnyingi nga zikola fest nenga wano Uganda teriwo so kwe kusalawo ye ng'omu ekintu kino akitandike alaba gye kinaalaga. Thank you so much for watching. Kankulage ebibaddeyo Kololo kuba twatandikidde katikati bypass Lugogo Eddie Kenzo wayogeredde then ne tutambula naye mpola genda naye paka ku Kololo ku kisaawe Kololo. Kankulage ebibaddeyo mpola mpola obeerenga olaba ekibaddewo byewasubiddwa. World XP is my name ku kamera ndine Aaron Bobo. Thank you so much. Timbe mukaaga egenda kubanga Kololo yonna eyaka Eddie Kenzo mugenda kuba mu ntimbe mukaaga nga zijjudde buli muntu enkuyanja y'omuntu egenda okujja egenda kubanga esobola okujja okulaba Eddie Kenzo era mulimu ayina campaign gy'agenda okukola gy'ajja okutegeezaako wiiki ejja ey'okulaba abantu abalwadde bonna mu ddwaliro abalina abeetaaga obuyambi obwenjawulo ajja kubanga tulira wiiki ejja agambye ekyagenda kubanga acyanjula wiiki ejja kubeera wiiki ejja tukomawo wano. Mukyo mu bintu ebirala Kololo lwennyini era lwe tusuubira ndowooza anaaba asazeewo nga bwe mumanyi nti Eddie Kenzo ali mu katale tetumanyi oba Kololo anaaba asazeewo naye nga lwe tusuubira okufuna ndowooza omukyala mu butongole abatugenzeeko ti Mukama abawe ekipumulo eky'emirembe
era nsaba okutwala akakisa kano okwebaza buli munnamawulire yenna ali wano kuba mu butuufu guno omukwano gwe munda ze gwa kika kya waggulu buli kamera njirabawo wano media houses zonna ez'enjawulo bwe ziri mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza abategesi abaluba events muli banjawulo mwebale nnyo amaanyi gano gemutaddemu ate ngera manyi this is just the beginning bana basiketi mwebale nnyo bakanyama abasajja ababodaboda mwebale nnyo mwebalire ddala bwe ndaba abantu nga bano kinzizamu amaanyi naddala ababoda kubanga nze be bantu benakuliramu ndi mwana wakozi stages bwe ndaba abantu bange nga bazze ne bambeereramu kimpa amaanyi manyi oli yandibadde agamba nti kati edi yatuuka tumuleke naye bakyafiiringa nti ndi muntu waabwe etera nga ndi muntu waabwe ddala kyova olaba nasazeewo nemekola bukozi concert kubanga nakazikolera emyaka 10 nga buli mwaka tukola concert kiba kyabulyaza amaanya akusigala nga kyakola ekintu kyekimu nesikyusaamu yensonga lwaki twasazeewo this time around tukole festival era twayise mubugobe bw'amaanyi nnyo okufuna ekifo ky'ekkololo sente nyingi ze batusabye naye twaziwaddeyo lwa nsonga twabadde twagala ewantu ewanene wetusobola okuteeka abantu baffe kuba tusuubira obbawo ebintu bingi njagala kuzza I want to give back njagala gaba boda nga bezikuuka pay ku school fees nzirize ku muntu wange owewansi nga nyongera n'okubawa essuubi nti mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kisoboka bwe tuba tutidde ne tuba nga tetukoze ebintu bino teri agenda kubikola most especially fe abaana abasobodde okuba nga tuva mu ghetto tuva wansi mukama baasitudde kirungi nnyo ne tuwa bannaffe example entuufu nti ebintu byonna bisoboka ekifo ky'ekkolero ekyo bayimbi bali international bebaze bakiyimbiramu bawizikidi baani naye nga ate naffe wano weetuli ate ng'omulimu tugukoledde ddala nze entambudde amawanga n'amawanga nyimbye mu bifo ebinene eby'amaanyi ne nga nedda nanyini mufu yakwata ewawunya kino ekifo tetugenda kirekera bali international bokka naffe tusobola so buli abelivinga nti tusobola kuba kwogala so ekiseera naffe tulage nti tusobola okukola ebintu bino bireme kubeera abantu bava eri bokka ne bajja ne babikola ate ne bagenda ekiseera naffe tubikole kubanga bajja ne bakwira wano ne bajjuzaawo ate ente zene ne bazitwala ewaabwe neffe twagala naffe tujje tukuŋŋaane wano ate nga n'abantu bafunyemu ababuulidde ennyonyi tetulimba tugenda leeta ennyonyi ekindeese ennyonyi njagala omuntu wange atalinyangako mu nnyonyi alinnye emutwale mwetolooze mutuuse kajjansi ntebe ekomewo ate etwale omulala naye betolooze tulina ennyonyi bbiri emwevudde Kenya muya wano zigenda kuba nga zibeetolooza bantu bange olunaku lulama tugenda siba nga tusanyuka musanyusa so nze njagala abantu bange bajje tusanyukirewo nkyerabidde nze ndi musajja wa mikwano nina mikwano gyange mingi nnyo abantu nga Diamond Platinum abantu nga Harmonize abantu nga Baskills bangi nnyo bayimbi bangi nnyo sobola nakumenya bafuleva bonna bakwano bange so musuubire abasajja abo okubanga bajja kushare era mu nnaku awo nga tunaatera okutuuka nja kutandika okufulumya posta z'aba international artist abagenda okuba ku share ngenda kubantanda era nga bulijjo bwe mukimanyi era bulijjo mbadde nga mbaleeta ndowooza sirimba nali mbaleeseeko so nakati era bagenda kubawo ku share atali omu ba babiri bajja kuba bajja sebe kafuna omukyala banga mwami Musuuza yatuma nze kennyini okusecuringa venue twazisecuringa olwa festival tetufunangako venue ku lwa politics okusinziira kubanga bwe yaleeta idea z'ennyonyi ennyonyi yali emu bwe yatandikira yalina ennyonyi emu kati bwe mukwogera n'ennyonyi emu ne twekanga mukwogera ne bakwano g'abalala ng'afunye ennyonyi ey'okumeka nga nnyonyi ey'okubiri ne ŋŋamba kenzo tetusobola kukolera wano cricket oval namugamba kenzo tusobola kukolera cricket kuba cricket oval teyina nnyonyi wezinza kugwa n'eyokubiri neegwa at the same time ate nga mulimu abaki nga mulimu abantu era kyekyo yasooka okumbuza naŋŋamba yani chopa bwe tugendako saagala kugamba nti venue
yafuze ngamba no, it is a festival, kiri understanding olwa package erimu kitegerekeka nti package tesobola kutuulawa, teina venue esobola kutuula. Nawe bw'oba olabye festival eno nkubisaamu akafaananyi ngambe tosobola okutuuza ennyonyi bbiri enamboole munda ate nga enamboole mwokola ki mwokolera. So the venue was secured and the venue is paid. Tebiringa bya Salvador gwe nalabye jo n'agamba ye yalya venue bagimuwadde bamuwonyeza ssente za bwereere. Simanyi ndowooza ye Kenzo ayinza okuba nga tali favored mu ngeri eyo kubanga venue yagisasudde ate ssente nnyingi. Kuba twagezezaako n'okufuna discount naye ne discount byakoze eki byaganye ng'ate obudde bugenda ng'alina okusasula ssente ze bakoze eki ze bamugambye. So venue is purely paid era it is a festival, teriimu kintu kyonna kigamba nti lwakuba Kenzo. Thank you. Era nsaba otwala akakisa kano okubulira buli munnayuganda ali eyo nti amazima gali nti nze kikwatagana ne politics banzijemu. Abagamba mbu nalya nze saalya kuba teri muntu gwogenda kulya ate ogande kumuwagira. Nze sinamu omuntu gwe nali mpagidde ate sina gwe nali ndi kampeyini nze. Sirina gwe nali ngambe nti temulondo ono sikenangako wonkya kuddi kampeyini nga muntu yenna. Omuntu yenna nteeka mu politics bambi oba olimba kuba sivangayo kugamba muntu yenna nti temulonda ate sivangayo kugamba muntu yenna nti mulondo oli. Kyaliwo nekingejjako nekinfuukira ekizibu nenkyesonyiwa olw'obulamu bwange nsobola okuza obwana bwange mirembe ate n'obutawula bwagizi bwange naye aziza.